عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. ابن عباس yagamba tumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti muddingano kola hijja ne umra mazima byombiriri ebyo bigoba obwavu n'okusimula kamazambi. Makka Travel Agency ye company munno ddala mu bya hijja ne umra. Tuleese enkola esobozesa buli muntu okola umra ku bisale ebitono ddala. Tubeera ne umra eza buli mwezi eza group Kapo n'abantu sekinoomu kati wewandiise mu Umra September ono ku $135 zokka. Tusitulanga 20 2022 tukozesa emikolo gyonna n'okulambula ebifo eby'enkizo. Booking ahumurayo kati ku 0754 225 oba 0200 9 tusanga bannajja nankumi ku siteera wezikyukira ekizimbe Morning Star Towers, 2nd floor. My name is Ryan Maseruka. I am a student from Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. I'm going to recite Surah Al-Qiyamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تهرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. Rahmatullah. Twanizaba mikwano ku Mathi Agency Services Limited. Company yazo kuberange kwasaganyizaako emirimu on your behalf. Emirimu gyonna gy'omanyi gye wandibadde ng'okola ground work naddala gwe nkuba kyeyo kuba tobeerawo ku ground nebebeera n'ebyoyagala okubeera ng'okola. Mathi yazze okubeera ng'ekwasaganyizaako ezo ensonga. Mathi eggyeyo ssente ku Western Union nezikuteera ku akaunti yo. Mathi esaasanya ssente ezo mu ngeri gy'obeera oyagala ozisaasanya. Oyagala kubaako famire yo, oyagala kubeera ng'osasula amabanja, olina by'oyagala okugula. Mathi yazze okubeera ng'ekwasaganyiza ezo ensonga. Mathi oyagala ina property consultant kiki kyoyagala, oyagala ettaka, oyagala ttaka kika kirya business lya kusulamu lya bapangisa. Mathi Agency Services yazze okubeera ng'ekikuyambako. Mathi Agency Services ekola airport pickups and deliveries. Oyina ebintu ebyosindisa ku kisaawe oyagala bituuke ku famire ye, Mathi ebikola. Oze omazeko contract yo komyewo oyagala Mathi ebeere ng'ekukima ku kisaawe, Mathi ebyo ebikola. Mathi ekola emirimu gya wano nawala oyagala kugituma kubeera ng'ekukyalirako abaana ku ssomero, ekumonitoringirako ebintu byo, Mathi Agency Services ebikola. Mathi yazze okubeera ng'eteeka value ku ssente yo, ssente yo gifunemu, yazze okubeera ng'ezimba ebirooto byo. Waffenna tuva waneeno we tuli mu nsi zaffe ne tugenda mu mawanga amalala olw'okubeera nga twagala okutuukiriza ebirooto byaffe. So mutukyalire mujje ku offices zaffe wano e Mengo opposite Masengere, ekizimbe bakiyita Awab Mall, 2nd floor, room number eri 4. Awo tusangibwa wokka n'enamba z'essimu 0751226593 ne 0771592084 n'endala mujjaba muzirabaawo. So mutwesigise tuli genuine, bitukola biri real, tuliwo okubeera nga
tubeera eriiso lye wano ku ground era ebintu byaffe bya ddala tukozesa amazima bw'essimbu n'obuvunaanyizibwa. So tukyali eko Mengo opposite Masengere Awab Mall level 2 room number 84. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Nauganda munange okoye okutambula ng'onoonya ensawo ez'omulembe kankwanjulire Abarrahman Bags Uganda abakutuusaako ebika byonna eby'ensawo nga laptop bags, suitcases, travel bags, school bags, cross bags n'endala nnyingi. Tusangibwa wano mu Kisenyi ku Gwanda Shopping Mall edduuka namba KP 200 oba tukubireko ku namba zino wammanga 0755 702 109 oba 0785 772 815. Abasiraamu nga tuli mu kumaliriza ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala eno gye mulaba eremedde ku step eno nga twayiwa siraabu. Mbeegayira ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala tuyiwe siraabu eno tugimalirize, tumalirize leve eno gye tuliko nga tuzimba ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yingine yaffe atuzimbira yatubalirira okubeera nga tulina we tutuuseeko okumaliriza gaapu eno okuyiwa siraabu $7,500,000 twafunako $5,000,000 era alhamdulillah tuzirina. Mbasaba ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah abasobozese mwenna. Weerayo muzaddewo, weerayo maamawo, weerayo muganda wo, weeweereyo. Eno oli mu kuzimba nnyumba ye ey'omujjana, oli mu kuzitoya minzaani yo ey'emirimu gy'emirungi, oli mu kwetereekerera olunaku lw'ogenda okwebakaawo wansi w'ettaka. Baganda bange tusaddaake tuweeyo obuyambi bwaffe nga tuzimba masjidi jamia Kyengera okuli n'essomero ly'obusiraamu erisomerwamu Qur'ani y'ekitiibwa. Masjidi eri mu kibuga, masjidi ya kalina ng'ate tulinako n'essomero lya primary ery'abaana. Mbasaba Allah abasobozese buli omu yenna tubeere nga tusapootinga. أمسينا وأمسى الملك لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاكين دما سو نيكتابو شافي عمدة الأحكام ekyawandiikibwa omumanyi Abdul Ghani al-Maqdisi. Tujja kusaba munnaffe atusomera ekitabo tulabe ate leero bwe tugenda okutambula inshallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Salamah radhiyallahu anha zawji an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qalat ja'at Ummu Sulaym امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. Hadithi gyetutandise nayo olwaleero eva ku Ummu Salama erimu basahaba basatu: Ummu Salama, Ummu Sulaym ne Abi Talha. Abakyala babiri, abakyala mulimu babiri, mulimu omwami omu. Tulina kusooka kufuna basahaba abali mu hadithi. Ummu Salama amannya ge ye Hindu binti Abi Umayya al-Asadiyya, mshala wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Era kitadde mu hadithi nti an Ummi Salama radhiyallahu anha zawji an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, mshala wa Nabi. Yamanyiko na linnya lya Mama Salama kubanga first born we ye Salama, nesi wa Nabi. Si mwana wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, baana be yamusanga nabo. Nabi agenda okupasa Ummu Salama mukyalo ono nga alina abaana bana.
beyazaala nebba aba salama tata salama mukyala wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bamita hindu binti abi umayya. Bahindu abakukunavu mu umma bali babiri, waliwo hindu binti utba eyagulira hamza omutemu radiyallahu anha, era naye sahabiya kubanga atula shahada, eyagulira hamza omutemu namutemula nga tuli Uhud, ne bamitanga hindu. Nobaliwo ne hindu ono ali mu hadithi eno mukyala wa nabbi sallallahu alayhi wasallam, bamitanga ye hindu binti abi umayya al asadiya, yali wampologoma radiyallahu anha. Kakati mu hadithi mulimu ummu sulaim binti milhan al khazrajiyya al ansariya, mukyala owokubiri ummu sulaim imama wa anas bin malik, erinnya lye ummu sulaim binti milhan al makhzumiyya al khazrajiyya al ansariya, yowe madina, mukyala we madina, mukyala wa byafaayo nnyo, yatuzalira emunyenye muzimu ku munyenye za umma amanyikiddwa nga anas bin malik radiyallahu anhu. Oye nabbi yamwegattako ng'azze madina n'atula shahada. Kati mulimu omwami omu bamita abi talha nga amannya ge zaid bin khalid al ansari, naye munnamadina, yebba wa ummu sulaim. Zaid bin khalid asinga kumanyikwa na linnya lya aba talha, tata talha, oyo tata wa anas bin malik, naye taata we mu kuwasa maama we si yamuzaalira ddala, si taata we mu kumuzaala, taata we mu kuwasa nnyina. Amakulu anas bin malik mu maka gano mujja na nnyina. Aba talha agenda okuwasa omukyalo ono ng'alinayo ku bwana, mu bo mwalimu omwana oyo anas bin malik radiyallahu anhum jamia. Ummu sulaim lyerinnya lye, si mama sulaim, lyerinnya lyakula bwe lityo nti ummu sulaim, nga ummu kuluthum nalyo lyakula bwe lityo, lyakula nti ummu kuluthum, so si mama kulusum. Era situlivuunula, era ffe twagezibwala ne tujjako aka ummu tutumako kulusumu kyokka. Libera ddamba lyakula bwe lityo, lyakula bwe lityo nti ummu kuluthum, ummu sulaim. Tugamba sulaim so si shuraim, bisin mo bisad, ummu sulaim bisin. Abo bonna nno basahabiya bakukunavu, ummu sulaim, ummu salama, bakyala bakukunavu mu umma. Kati hadithi etulaga nti an ummi salama, abakyala tubamaze kutegeera ebyafaayo, amanya gaabwe amatuufu. Ummu salama tumulabye, ummu sulaim tumulabye, abi talha nini tumulaba zaid ibn khalid al ansari radiyallahu anhu. Kati ummu sulaim yali mukyala nga yagala nnyo nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam, era ye yatwala omwana we anas bin malik nga nabbi ayingidde e madina n'amumutonera abeere omuweereza we, era nabbi n'amukkiriza n'awangala n'omulenzi ono emyaka 10 ng'amuweereza. Bamuletayo n'emyaka 10 yava walina 2 nga nabbi amaze okufa sallallahu alayhi wasallam. Yafumbako ekijjulo n'ayita nabbi sallallahu alayhi wasallama abakyalire, nabbi n'agendayo ne balya naye ekijjulo. Bwe bamaliriza n'abasaba basaaze eraka 2. Hadithi tujja giraba mu maaso mu baabu sufuufu, omulyango ogwogera ku kusimba ennyiriri. Anas bin Malik alina byatunyumiza ebyali mu maka ago, n'okwetala kwali kungi kubanga gwe baali bakyaza yali munene, kyokka nga si banaku balwadde, nga n'ekiwempe kwe bagenda otuuza omukulu kyaddugala olw'obukadde ne kisusa n'ekkala. Anas bin Malik yakera kikuuta kitukuletukuleko omukulu asobola okukola ki, okusaalirako n'okutuulako balireko ekyemisana. Naye tujja giraba mu bujjuvu bwayo
bwe tunaa tugituuseeko. Njagadde basunirayo ku Sulaim okulaba nti omukyalo ono si mukyala wa bulijjo, muzira wakati mu bazira aba eno radhiyallahu anha. Kati Salama atunyumiza ebyali maka gaabwe nti jaat Sulaim imraatu Abi Talha. Sulaim yajje waka waffe lumu, mukyala wa Abi Talha. Faqalat, naga nti ya Rasulallah, inna Allaha la yastahi min alhaqi, Allah takwatibwa nsonyi mu mazima. Allah tabaraka wa taala bikwatagana n'amazima takwatibwa nsonyi. Era naye akyogera mu Qur'an, inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah takwatibwa nsonyi kutuya kyakulabirako nga kyanswera mu butini oba nekisinga enswera obunene. Lwaki omukyala yakulembeza ebigambo bino byali agenda okubuuza byalimu ensonyi, byali agenda okubuuza byalimu embeera ez'ensonyi. Kwe kusooka okutegeeza Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti inna Allaha la yastahi min alhaqi, amazima Allah tagakwatibwamu nsonyi googera. Namubuuza nti halil mar'a min ghusl idha hiya ihtalamat, omukyala niye anaabajja nabba baba yeerooteredde, kubanga n'omukyala yeerooterera. Al-ihtilam programu y'okwerooterera, programu eyo Allah yagiteerawo binadamu, esinga kwetoloolera batali bafumbo, kubanga amazzi agakola omwana Adamu kiri ekifo we gakuŋŋaanirawo nga mangi gamuleetera omukwano ne guba mungi oguyinza omusuula mu ntata, oguyinza omukozesa ensobi. Allah n'ateekawo okwerooterera nga lyekkubo ligamu ku makubo mwagatoolerako, esinga kulabikira mu batali bafumbo. Naye nembafumbo esobola okubaayo naye kitono, amazzi ago ne gatoolwako. Era n'okwerooterera kulimu ebifaananyi. Waliwo omuntu eyerooterera n'akya ku makya nalaba obuufu nga talina kyeyalabye, ne wabawo okwerooterera nalaba nga alina omuntu. Buli olabanga ekifaananyi ng'olina gw'oli naye kiba kivudde eri shaitan. Bwe bukya buki ku makya n'olaba obuufu, yeneerooterera entuufu, kubanga ne shaitan zizanyira ku binadamu. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Bwe yali ayogera ku bakyala b'omujjana tebazanyirwangako majinni, mukyala kulaba nga alinga alina omwami naye nga shaitan yemuzanyirako. Ab'omujjana bo tebalina ebyo. Inshallah atuwe ejjana ya Rabbi. Kati obutalaba kifaananyi kyekirooto ekirungi ekyokwerooterera, naye ng'okwerooterera programu esinga kwegazaanya mu batali bafumbo, okutoolako ku mazzi ago bwe gasukka obungi ne galinyisa feelings eziba nga z'amaanyi nnyo okakkana kukola nsobi. Naye ekirala ekigatoolako kusiiba, okusiiba kugookya ne gakendeera. Okusiiba kyovula Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Abavubuka ba umma ofuna obusobozi wasa, fa in lam yastati', oba tolina busobozi fa alayhi bisiyam, fa alayhi bisawm, n'akubiriza abasiibe, fa innahu lahu wija, kijja muyambako okuba nti akendeeza. Okusiba kukendeeza omukwano, kwokyako ku kifo ekyamazzi we gakuŋŋaanira ne gabeera mangi, osiba gakendeerako. Naye ng'okusiba kutwala ebbanga okwo, si kusibayo nnaku 2 wiiki 2 3, kubanga twali tufunyeeko olinaganzi bwensiiba ate ndaba byeyongera bweyongezi, kitwala ebbanga. Abo basajja boolaba ab'emifumbi bagenda yasitulira wiiki 2 n'afuuka ow'emifumbi bw'atyo. Mubanyi bata bakanyama obumonde yatwala ebbanga, yatwala ebbanga ng'akola ekintu eki, kusitula buntu obwo obuuma n'afuuka bw'atyo. Yayagala asibire wiiki 2 mwezi gumu
mbwe embeera ekisoboka kiwa ebbanga nga toyosa osibire ddala akatemerero bal aba olina kuba ku programu y'okusiiba buli kaseera okufuna results ziri biidhinihi tabaraka wataala. Kati okwerooterera nimbakyala mweguli kati Ummu Sulaimu mukyalo no Ummu Sulaim bint Milhan al Ansariya Munamadina yali abuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'omukyala anaabajja nabba nga yerooteredde qaala naam idha hiya ra'at alma waba labya amazzi singa laba amazzi agamuvuddemu nga yerooteredde abajja kuba nti naye anaaba olunaaba olwajja nabba biidhinihi tabaraka wataala. Damu hadith tulabe. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم سلمة تجمع من يجي هند بنت أبي أمية الأسدية من مكة. نعم. جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أم سليم تجمع أم سليم من يجي أم سليم بنت ملحان الخزرجية الأنصارية يوم مدينة أتي أبي طلحة نتقانت أمانيا زيد بن خالد الأنصارية نيم الأنصاري نيم مدينة يبوونو أم سليم. يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت بوتو يميردdewo yatulaba oto idha hiya ihtalamaat bw'oyimirirawo ng'osimayo hamza eyo. Naam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. Nabbi n'amuddamu nti ekyokuyiga ekiri mu hadith n'omukyala naye asobola okwerooterera si kiri ku baami bokka n'omukyala asobola okwerooterera. Ekyokubiri naye bwe yerooterera aba alina okunaaba ghusulul janaaba okunaaba janaaba gyaba afunye. Ekyokusatu anaategeera atya tiyerooteredde kubanga ayinza obutamanya alaba obuufu mu ngoye ze alaba obuufu obulaga ekyo mu ngoye ze. Naam. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. حديث فكو عائشة رضي الله عنها إلى زوج النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله النبي من مكة شاتوي أبو بكر الصديق رضي الله عنه نبي ويفيرا صلى الله عليه وسلم عائشة ينميك كمنا منانا يجوبكرو نبي ويفيرا عائشة ينميك كمنا منانا يجوبكرو أما كرو با يفا عائشة متو naye teweerabira nti bakyala ba nabbi tebaddamu kufumbirwa. Bakyala ba nabbi tebaddamu kufumbirwa. wama kana lakum an tu'dhu rasulallah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dhalikum kana inda Allahi azima. Tekabatandanga Allah atugana mu Qur'an tekabatandanga nimunyiza nabbi sallallahu alaihi wasallam wadde okuwasa bakyala be ng'avuddewo abadan akigana inna dhalikum kana inda Allahi azima kinene nnyo mu maaso ga Allah kiri haram. Mukyala wa nabbi si nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yekka yekara kitaba anbiya mukyala we tewasibwa ng'amaze ovaawo kati ng'age ani anaamuwasa okumubonyaabonya obubonyaabonya alina ekitonde ekisinga ebbeeyi ekisinga iman ekisinga takwa ekisinga ibaada adde mukugwa okulonderera obulonderezi ibaada okuŋŋanya nkuŋŋanya mpozi amazambi ge mangi bo tebaddamu kuwasibwa abadan.
abatamanyi ddiini yaffe ya busiraamu bagamba nti kale raba mukazi wattu bambonyabonya kubanga yawangala emyaka 58 we yafiira yalina emyaka 58 radiyallahu anha we yafiira emyaka 58 amakulu diddamu nawangala 40 years yakolanga mulimu ogwo kugaba irimu yasooka n'agigabira yaddangamu ebibuuzo emabega wa curtain bwe yayingira emyaka gy'ekikazi ekikulu najja enkanyanya ne curtain neevaawo era kyolaba y'omu ku basomesa ba umma ab'omutawana aliko omukyala ogwo bali 7 mu basahaba abasinga okusomesa ennyo umma eno bali 7 abaami 6 kuliko omukyala omu ya Aisha radiyallahu anha oluusi yatukanga mu kafo nga amasala gatabuse n'agaggalawo bwetwafiirwa General Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu time neetuuka ey'okusaalira mayiti oluvannyuma nga basahaba muzimu ne batabe baki ensega ziye mulimu batalabanga ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nabo batweta tuli nabo basiraamu wajjawo empawa okusaalira mayiti ebeera mu masijidi oba bweru abamu nga bagamba bweru abalala bagamba masijidi abalaga kiri haramu okusaalira masijidi kinakuba bweru n'atuuka ne bamulengera nava ku nsolo ye ne bamuyitiramu nabaga nti anna nabiya sallallahu alaihi wasallama salla ala bnei baida fi lmasjid nabbi yasalira abaana ba baida babiri mu muzikiti baida yali sahaba yalina abaana be babiri Sahal ne Suhail buto bwali bwana buto ne bufa bubiri bwafa lumu oba bagwa mu kidiba ky'amazzi nga bwomanyi ku kyalo obwana be bubiri ne bukola ki yabusalira mu muzikiti Aisha nebitereraga nti mugende musalire sahaba mu muzikiti nze naliwo nga nabbi asalira bunai baida abaana ba baida babiri fil masjid kati empawe ezaaliwo zonna teri yaddayo kwogera ne bakwata General Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu ne bamuteeka mu masjid ne bamusalira n'ebifo ebirala bingi nnyo omwali empawa n'atuuka n'azisonjola nga saafulumya ekigambo nga oddamu okukaya nagwe gwani oli gwakugamba yali bba babeeranga abo yoyo Aisha radiyallahu anha kati mu hadithi eno atugamba radiyallahu anha tilaqad kuntu agsilu aljanaba min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya yozanga janaba ategeezaamu amazzi agazaala mu ngoyi za nabbi sallallahu alaihi wasallam tetwerabira teyina nnyo teyali mufunyi teyina ngoye nnyingi tiyalina ngoye kati oluusi nga badde ne munne amazzi agazaala ne gatonnya mu lugoye ate nga mwagenda okusaalira ng'omukyala ayozaawo mangu awo agenda asaaliremu sallallahu alaihi wasallam oluusi yalusikangayo nga gakazeemu era Aisha tuga nti walaqad kuntu afurukuhu farukan nagatakulanga n'olwala mu lugoye gaveemu n'agenda n'asaala nga n'ekiba kyetimbye mu lugoye jjukira nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yakozesanga nnyo wayiti yambalanga nnyo engoye eza wayiti zengoye eziraga obuyonjo ku muntu era abantu bonna batali bayonjo bagula bikalakkala asobole okwebulizabuliza omwo wayiti olina okulabikirawo nti oli mukyafu oba oli muyonjo wayiti teyekweka bagenda nti t-shirt ya wayiti osobola ojjambala emirundi 2 leero n'enkya pozi ng'oli mu nsi z'abali wane waffe oba waswadde dda kati nabbi yayagalanga nnyo wayiti ekyokuyiga ekiri mu hadithi eno amazzi agakola omuntu tegamala muwuzu mu lugoye singa gaba nga gatonyeemu tegamalamu lugoye wuzu matukuvu era nabbi yazisaalirangamu sallallahu alaihi wasallam oluusi nga Aisha kubanga bwe gakala mugoye gabanga senyiga saala kwogera kiri ulika bubi kitegedde bulungi
bwonyiza bwoti mukatambaala n'okatereka ne kakala obuufu obubeerawo n'amazzi gali bwe gafaanana nga gakaze yagatakulangawo n'olwala nabbi n'agira n'asalira mu lugoye olwo nga ne buqa ekiba bwe gatonye nga okirengera amakulu amazzi agazaala bwe gatonnya mu lugoye nga lwe luliwo lwokka olusaaliramu kubanga nabbi teyalina nnyongoye sallallahu alaihi wasallama yali wangoye ntonotono damu hadith kuntu agsiru ljanabata min thawbi agise janaba naye nga tegezamu almani yagayozangamu nabbi n'afuluma n'agenda oddusaaliramu nga n'ekiba kikyaliwo buqa kyekiba wali wegabadde galinga olaba wasaze ekipaapi وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه nalinga nga takula oluno nga gakaze nga takulawo gabanga fumuka ng'obuwunga ne gavaawo n'agira n'alusaaliramu ekyokuyiga ekiri mu hadith amazzi agazaala agakola omuntu tegamala muwuzu mu lugoye lusigala lutukuvu ge mazzi gokka agayita mu makuba abiri ne gatonnya mu lugoye ne lusigaza wuzu agasigadde gonna gamalamu wuzu ago go tegamala mu lugoye wuzu lusigala lutukuvu wabula gwe gavuddemu ate alina wuzu bbiri alina okunaaba n'ofuna wuzu yeetagezi ghusulu ljanaba ne wudu kyokka ate amazzi agasigadde be gatonnya mu lugoye liggwako wuzu ne gwe gavuddemu lwakuba ate amalala tanaaba afuna bufunyi wuzu nga omusulo albawul nga alwadi otutondo otutonya nga almadhiyi otutondo otuva mu mwami ng'alowoozeza ku by'omukwano ebitundu bye ne bistretchinga era kino tukubiriza nnyo abavubuka simanyi siniya 2-3 paka ku university abatanafuna bakyala buli wowulira ebitundu byo nga bistretchinze togenda kufuna bufunyi wuzu ya wano juze bujuza so kugendeke mmanju okebere bupanti bwo wabeera wakaze wabawo ka sport nga ka white oba nga ka silver nga coin era kafaanaganako ne kasenyiga kaffe kali getwogedde iwawe otuze okunyewo nenyinimu naye omunaaze bulungi nyinimu oddemu ofune wuzu buliwo stretchinganga kubanga abavubuka bataata nakufuna bakyala bingi nyo ebyalitera okustretchinga ebirowoozo byokka astretchinga ensi zaffe za buseegu abantu bambala bubi astretchinga empapula z'amawulire muzimanyi astretchinga buli wamu kati togenda bugenzi kujjuza wuzu sooka ogenda okere bupanti si budde buwanvu obikulawo bikuzibwa n'otunulawo neweetegereza wobeera wabisi oba olabawo bwewaba wakaze oba okasipoti kakunye kaveewo kati hadithi ya Aisha radhiyallahu anha eraga nti amazzi agakola omuntu tegalina buzibu nangoye mu wuzu wabula ate obuzibu bwago buli mu ngoye buli ku mubiri kubanga olina ghusulu janaba okunaaba omubiri wenna ate ofune ne wuzu naam وإن لم ينزل عن أبي هريرة رضي الله عنها أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوس وكفي خيبر
musaza lye Khaybar gyasibuka emunyenye eno yakulembera basahaba bonna mu kusomesa irimu sigambye mu kumanya biri bibiri ekiba kyakumanya Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yabakulembera kama qala Ibn Kahtan huwa khayruhum wa imamuhum wa shaykhuhum haqqan bila butlan. Abubakar Siddiq yasinga basahaba bonna, ye imamu waabwe, ye seka waabwe, ye mufti, ye qadi, ye mukulu w'ettwale. Buli kitiibwa ky'omanyi mu ddiini yaffe kya Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Buli kitiibwa ky'omanyi okujjako nga kya bibiina biri ebirala, naye bwe kiba nga kitiibwa ekyo kiri mu umma muno kike haqqan agwe mazima bila butlan. Teri byokubuusabuusa wadde okugamba nti ako kafu, naye teyasomesa. Kubanga Abubakar Siddiq radiyallahu anhu nabi bwe yafa sallallahu alayhi wasallama yayingira mangu administration. Ate Abi Hurayra abo ba Anas bo ne bafuna omukisa okugenda madarasa. Ne bojja leero bamiru umma ojja musanga ng'asomesa kitono. Abamu kulaga kakati tugenda kuteka darasa ejini tuzimba amasomero, twagala kugula ttaka, twagala kugula umma house, abeera mu administration. Kati bakyeyune bba atagenda kwogera ebyo nga yeegazaanya. Tekitegeeza nti Abubakar obutasomesa, era Abubakar Siddiq radiyallahu anhu esomesa yayogera 18 zonna ng'ozigasa mu 18. Bano abasajja bakunganya makutiya, naye tekitegeeza nti yali tazimanyi, yali azimanyi. Naye bwe yayimukanga okwogera, waliwo abeeyise bannabbi ngenda bakola mu balabule. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yafudde ne batandika okwewa ebitiibwa. Khalid ibn al-Walid aluwa ti nzuuno njagala abasajja 15 ogenda kutabaala abasajja. Waliwo baganya okuleeta zaka administration. Kale ate bano abavubuka abato ne bafuna emikisa. Genda egindi kusomesa, genda egindi kusomesa, genda egindi kusomesa, genda egindi kusomesa. Kyobola bwe kaseera ani Abi Hurayra, ani Abi Hurayra yatugamba, Abi Hurayra yatugamba, Abi Hurayra yatugamba, kubanga bo ebya ofisi bimukwatako. Iye ali mu kisawo kya kusomesa. Kati Abubakar Siddiq radiyallahu anhu mu kaseera ke yandibadde asomesezaamu yayambalaga na office. Anti oba okyali awo nti ate abasiraamu egindi ediimye ate baagala ki te ABCD kangendeyo mbalabe. Era mu bimu bwe tukolamu ensobi kwe kuddira ate abasomesa abalungi ne twagala obakwasa mu office oba ogenda kumutta office tugiwa abalala byasigale ku ekyo. Toddiranga musomesa mulungi mukwasa office n'obeera imaamu wa muzikiti ekyandisinze obulungi, amasanyalaze simanyi mazzi simanyi faani yafudde emizindalo temubimugamba. Abeeri mu kutuba natutegekera misomo natufa abeeri na mu Qur'an atereze Qur'an yaffe jana tusaaza nayo. Bino ebirala biwa omulala. Naye yali ku masanyalaze, yali ku mazzi, omuzindalo gyafudde, ate alina okukola omuraja, ateeketeke kutuba agitunge bulungi. Era ekivaamu ng'emirimu mingi. Kati Abi Hurayra radiyallahu anhu y'omu ku baafuna emikisa okwegazanya amadarasa. Era y'omu yasinga basahaba bonna okwogera hadiisi ennyingi. Si kuzimanya kuzoogera, kubanga asinga okumanya ennyingi ya Abubakar. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yawangala ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga tannatumwa, era baali bamukwano. Era bamala okufuna la ilaha illa Allah kyokwasidde obwannabbi gye yatuukira ne batandika bonna. Tuyinza mugeraageranya ne Abi Hurayra gwe twasanga mu mwaka gw'omusanvu e Madina. Naye lwakuba ye Abubakar Siddiq radiyallahu anhu teyasomesa. Siga nti yali tayagala buvunaanyizibwa. Ovunaanyizibwa bamusalako mangu n'atayingira field ya irimu
n'abeera nnyo mu kutereeza bino nabukulembeze radiyallahu anhu. mu hadithi eno ya abi hurayira nabbi atugamba nti idha jalasa baina shuabiha al arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al ghusl wa fi ba'd riwaya wa illam yanzil. Singa omwami agenda eri mukyala we okunaba janaba kuba kumukakaseeko newaba tena kimuvuddemu. Abamu balowooza nti okunaba janaba oteekeddwa okuba nga olina ekikuvuddemu. newaba tewali okunaba janaba kuba kukakaseeko. yakwesa nti idha jalasa baina shuabiha, singa atuula wakati w'ensonda ennya ategeezaamu amagulu gombi n'ebigabega byombi. thumma jahadaha, newabawo kaweefubaawo w'amaanyi kyategeezaamu embeera ezibeerawo nga bafumbo basinkanye. faqad wajaba al-ghusl, kiba kimaze okufuuka waajibu okunaaba. wa in lam yanzil, oba talina kimuvuddemu. wa fi ba'd riwaya idha altakaya alkhitanaani, tayiri ebbiri bwe zisisinkana. era eyo hadithi eraga nti n'omukyala asobola okukola tayiri ebbiri bwe zisinkana, kiraga nti n'omukyala asobola okukola tayiri, lwakuba tayiri y'omukyala eri sunna. era naye ebintu by'edduniya eno, ate bw'ogenda mu kabiira ezikola tayiri ey'omukyala ate nabo kyebakola kifu, kubanga ate bakola kinene nnyo ekitali kya busiraamu. tayiri eri wajibu ku mwami mu busiraamu, eri sunna ku mukyala. naye kaba katini nnyo. omwana adamu alinga kasobeza, kabiira ezigezaako kukola ekyo ate naye era bakola kifu, kubanga ate bakola kingi, nekibanga kirabika bubi. olite lwaki omwana adamu tumita kasobeza? bamuga nti endiga eyo giraba nti eri halaali okugirya, nze gyenedira sigirya. kati bamugana ate embizi eri haramu, naga nti muteme. taba kasobeza oyo? olaba Allah anenya nabbi we sallallahu alaihi wasallam, ya ayuha nabiyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka. gwe nabbi lwaki ofuula haramu Allah bye yakukkiriza? banenya nabbi sallallahu alaihi wasallam ffe nga tunayogera lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka tabitaghi marudata azwajik. yola kusimisa bakyala gwali mubisi gwa njuki nga agayita addayo gukozesa, okuva na leero guli haramu gyendi saagala. waliwo ebiyiwaawo biwanvu besinza kugenda, ne Allah n'amunenya. olwofe tyendiga nti eri halaali tena buzibu nti yina kyekirala kaze mamba ente sira nnyo bawulira, siwulira nko omuntu bagamba mbuli bategeezamu kikere, si nte yennyini. senene ente the cow kizibu nnyo gawuli mbu sirya nte, era bageno kivuna baga nti bategeeza kikere si nyama. ani agujja ku nyama? binadamu ngayagala ennyama, naye endigo bola okuba ina amasavu mangi. kyokka tebamuganya ebirala aga nti ati kubanga teweewuunya ennyama yagoonya tegulikako akabakuli bwe kati sente ensufu, kyokka ate nga goonya eri haramu. naye muzimu ku restaurant ezitaliikamu mmere nga batundayo ennyama yagoonya ya bbeeyi, ninga eri haramu kubanga yagoonya muftaris, njizi eyigisa mannyo. goonya ine ebigifula haramu bibiri, esooka muftaris, njizi erya fresh. ekintu kyonna ekirya ku lukalu nga kirya fresh ku lukalu kiba haramu, ate ekibeera mu mazzi nga tekivaayo nga kirya fresh kiri halal, kubanga n'ebyennyanja birya fresh. bwekikugwako oyo nga weewuzaawuza kisobola okumalawo, naye lwakuba kyo obulamu bwakyo mazzi, bwe kijja ku lukalu kifiirawo.
kati goonya ye ya ku lukalu goonya bagita maa'u barriya ebeera ku lukalu ne mazzi yayawukana Allah tabaraka wa taala yakola ebisolo yakola ebintu waliwo ma'iya nga bya mazzi gokka alamu eri eyo mu nnyanja Allahu akbar biri ebyo bidigiriza mu mazzi tebimanyi nti waliyo n'olukalu edduniya eri eyo nene mu mazzi bitonde biri eyo tebikimanyangako tiwaliwo kibayita olukalu biwangalireyo ne ku lukalu ebiri eno ate nabyo bisufu ebyomu mazzi babita ma'iya ebyokulukalu babita barriya kati najja aleeta ebitabika maa'u barriya ngino kisobola okubeerayo nga tuwali buzibu nekikuba n'otulo neeno ebyo nabyo weebiri obusiraamu butugano birya kubanga munakolagana nti bw'onookiyigira ku mazzi nekisanga olukalu kyeyongerayo bweyongezi bwemukigoba emisinde eno ku lukalu nekisanga amazzi nga kyebbika nga ki mirembe kati ate goonyeegwamu ebyo eno eteegerayo ekyokulya naye neeteegerayo ekyaki nga terina buzibu yoyo jalla jalaalu naakola ebisobola okuwangalira eno neeno nabiteeka naakola ebyeri yokka mu mazzi naakola ebyokulukalu byokka ffe tuli bakulukalu kabe muwuzi nga alina emidaali gy'ensi yonna mu kuwuga tayinza kusanga mirembe nga ali mazzi era abeerayo mu kubala bubazi seconds kabe siniya mu kuwuga mu nsi yonna abaayo mu kubala ki ti obudde ono tebumala kubanga si waayo era bwe azisusa n'alwayo bandi mu bika ekintu teeyo okulaga nti omwana adamu mu luganda oyinza omutuma kasobeza bomugaa nti ita mulino nti nze njagala lyeno ate ne bali mugaana nga atadde eyo binadamu ati mu hadithi eno gyetubaddemu nti idha jalasa baina shuabiha al arba thumma jahadaha faqad wajaba al ghuslu okunaba kuba kumaze omukakatako ne waba talina kimuvuddemu waliwo hadithi ejja ega nti innama almaau min almaai okunaba janabba omwana kulaba mazzi agakuvuddemu eyakweroterera etegeeza nti okunaba janabba omwana kulaba buufu w'amazzi agazaala nga gakuvuddemu eri ku kyakweroterera era hadithi ntuufu innama almaau wa fi baadhi riwaya almaau min almaai okunaba omubiri omwana kulaba mazzi eri kubanga osobola okweroterera nolaba n'omuntu noja kumakya nga tulina buufu oyo tanaaba naye ngaekiro yeeroteredde nalaba n'ekifaananyi naye kumakya nga talina buufu aba tanaaba saata asobola okuba nga talina kyeyalabye ate nalaba obuufu kati yega nti almaau min alma okunaaba omubiri mala kulaba maki mazzi amazinya agenze naam Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu نعم دم حديث لابي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ وإن لم يزل نعم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم
حديث عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. حديث إنه إذا أمك بزكر علي بمتنغ أبي جعفر محمد الباكر أمك إمام بابا الشيعة 12 naye ye teyali mushia bo baga nti yali waabwe naye nga mumanyi wa umma bamitanga Muhammad al-Bakiri kiva mu tabukiri okera kubanga yakera ilmu yali musajja mumanyi wa ilmu muzzukulu wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu naye teyalaba ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamba ye ne kitaawe nga neera muzzukulu wa Ali bali batudde wali Jabir ibn Abdullah Jabir sahaba bali babuuza ekigero ky'amazzi aganaba janabba kubanga mu kunaba janabba n'okufuna wuzu kiri haramu okudiibuuda. Nabbi yakozesanga saa ng'anaba janabba. Saa zembatu nnya arbaatu amdad bw'okola bwoti n'osena amazzi bwoti ey'emu gibayita mud bwe ziwera nnya esaa emu bye bipimo bye bakozesanga mu biseera ebyo. Tuli fena bw'ogatta embatu zo zombi bwe ziti n'osena amazzi ebagita mud n'ogassa wali eba muddu egi bw'osena ogwokubiri ziba muddayini bw'osena eyokusatu 3 amdad bw'osena eyokuna arubaatu amdad yesaa emu bye bipimo oba liters ze bakozesanga nga Nabbi wa Ali sallallahu alaihi wasallam niye akola saa ateekeddwa okubanga ekikula kye wa kigero. Waliyo abantu Allah bye yakola ng'obugalo bumpi tetumukozesa bakozesanga muntu waki ate wali abamu nga biwanvu engalo mpanvu zikoma eri bwe ziti kati nga badinka oluyiro okalumu engalo zikoma eri bwe ziti kati bwagenda ozigatta ate abasena kingi era n'okupima ebijanjaalo kasooli bakozesanga ekyo naye kyewuunyisa bw'osinga ogenda mu bijanjaalo n'okola muddu bweti emu teyenkana y'amazzi kubanga byo bigirako omutwe ate amazzi tegagirako kiki mutwe. Kati baafunanga omuntu w'ekikula nga wa kigero si ngalo mpanvu ate si bumpi. Kati nze mba sikola obwange butini nze mba sikola mud kati ate wali abamu nga ate nazo zisusa obuwanvu kati babanga bo babatunuuliranga ne bamanya ekigero era mulimu oli nga mukatale gwe bayita jangu opimireko ebijanjalo byange bwa ng'alina saa yalina ebibatu ebikola ekintu ekyo. Kati saa zembatu mmeka nnya ddayo ewaka oyoola amazzi mu mbatu ezo nnyo gateeke wali mu bbaafu alabwe twenkana tuba tutini ge yanaabisanga janabba sallallahu alayhi wasallam. Gweddayo olabe n'ofuna obufunyi wuzu tegakumala ate mu kufuna wuzu yakozesanga mud kozi mudu tugambye kyeki oluyoola lumu bwe ruti agajja munno gwe yafunzisanga kiki wuzu muddu egi fene mu fesi tegakumala kubanga era bw'oyoola bwoti n'otwala olina okuzza amalala. Bwe yalinga afuna wuzu yakozesanga muddu bwe yalinga anaaba janabba nkozesa saa. Tulabye saa bisaadi saa tugirabye zembatu nnya ziba bbiribiri zembatu nnya ate muddu luba lumu senamu lumu. Kati hadithi eraga okukekkereza naye kati tulinga boogeramu ebyogere kubanga kati kuzishawa zino omuntu anaba janaba n'ebidomola 5 asooka n'agasumula ne gakunkumuka wali naba ensi eza winta kubanga mu winta osobola gabalansinga nodde ebbali ne wajja agatagenda kukulwaza. Bw'osumulula obusumulizi olwalirawo gannyogoga okamala obukamazi gannyogoga okamala obukamazi
kati hadithi tuyigamu obutadiibuuda mazzi nenno Jaafar bun Abi Talib yali asomesa battaabi bano yanyiiga mu hadithi eno kubanga battaabi abamu abaaliwo bamugamba nti nze nga tegammala otutuzi tuwerako tutono namugamba nti kaana yakfi galinga gamala man huwa khairu mink nga akusinga ebbeeyi maaso ga Allah gamumalanga wa awfa minka sha'r nga alina n'enviiri ennyingi okusinga ezizo yuridu nabiyu sallallahu alaihi wasallam nga ategeezaamu nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanyiiga mu hadithi eno mu darusu mulimu yamugamba nti tegammala Jaafar n'atabuka gamalanga nabbi sallallahu alaihi wasallam ekitonde ekisinga ebitonde byonna ebbeeyi kati gweyogera ki gamalanga ate nabbi sallallahu alaihi wasallam yali musajja wa mbiri nyingi kubanga zagendanga mpaka ku matu naye temwerabira nti oli yali musajja muzungu mwarabu mweru enviri zaabwe size ezaffe bwozirekako zikakanyira bukakanyazi nga zambuka kubanga kyekikula kyaffe Abafirika ate bali abeeru bwotazisala zikula zikola ki ziyiika eno naye nawulira omumanyi gwayita Sheikh Fawzan Allah mutukumire ng'ate kyekitenda akigaana kubanga olwaleero omusajja okubanga alina enviiri bwe zityo babaamize enziramu olwaleero omwami okuvaayo ng'enviiri zireebeetera ku matu eno ku bibegabega kitendo ky'abaseegu lesunna twagivaako oba oyagala batuyagala onagireka kubanga kyamanyikwa nabaki nabaseegu yaga nti eyo tugireke kigambo kya Sheikh Fawzan Allah mutukumire omumanyi eka gwe tulinawo kati olwaleero mu umma eno nga teyenkanika mu ilmu ali awo mu ggwanga lya Saudi Arabia hafidhahullah naye akutuse musajja mukulu mu myaka yali muwayitira Ibn Bazi ba Fawzani ba Alibani Uthaymin baliwo bana banne bonna basatu bafa Fawzan yaliwo Uthaymin Allah yamutwala Baz namutwala na Alibani ate Alibani ne Ibn Baz bafa mwaka gwe gumu 99 bafira mwaka gwe gumu 1999 waliwo aballa bangi abamanyi bayirimu naye nze njogeddeko Sheikh Fawzan olwa shuruh zalina ng'oziwuliriza n'enkwata gyakwata mu irimu ekisajja kikulu obutasabuka na bigambo obutasamwasamwa kubanga ate abalala yamala bikubawo ate naliko agenda akola research kati agenda okukola research ng'ate mutomedde Allah mutukumire kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam yine enviri nyingi naye ng'anaba swaa tugira bituba tuzi tutono obutadiibuda amazzi kiri haramu okudiibuda amazzi hatta ne oba oli ku nnyanja ne bwe yali ku nnyanja era ng'agana okudiibuda ku mugga ng'agana okudiibuda nga yeegendereza obutadiibuda amazzi sallallahu alaihi wasallam tujja kutandikira ku hadithi erimu ahkamu endala tugendeko mu bibuuzo bisatu inshallah tugalewo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam mbuuza ebibinja ensaavu mu ebibiri eby'okuyingira omuliro ebyayawukana ku njigiriza ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be amana oba Nabbi yali ategeeza ebibinja ebirimu abo abatali basiraamu ddamu tulabe ebibinja ensaavu mu ebibiri eby'okuyingira omuliro ebyayawukana ku njigiriza y'Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne basahaba be amana oba Nabbi yali ategeeza ebibinja by'abatali basiraamu simanyi batugamba obeera emabega wa imamu akumalira ate abagamba nti tosoma alifatiha nti atasoma alifatiha talina swala
sibagamba nabbi agamba sallallahu alayhi wasallama la salata liman lam yaqra bifatihati lkitab talina sala atasomya alfatiha eswala ebanfu naye ategeeza ng'osadde wekka oba eyakaama naye oba ng'osadde ne imaamu mu swala ey'olwatu wuliriza Qur'an imaamu gy'asoma tubeera bizi ng'osoma alfatiha nga tine imaamu asomera kati aba asomera bana tulina kuwuliriza imaamu mu swala ez'olwatu then mu raka ezakaama tusome oba ng'osala wekka then imaamu oyinza okuba tunamalayo alfatiha n'akutama aba akumalidde oyinza okuba tunakumalayo alfatiha n'akutama aba akumalidde oba n'okusanga imaamu ng'ali ku maviivi oba osanze eraaka naye nga tusomya alfatiha eri hadithi etegeeza kuba nti oli wekka oba swala yakaama wallahu alam naam ebiyungo byonna byetugendako imaamu singa ajjulukukawo nga tonnamalayo abakumalidde kyole batuba tulonda imaamu tulonda nabbi yatugamba nti ya ummul qawmu afqahuhum anaakulemberanga abantu mu ssala alina okuba nga faqiihu ng'ategeera bulungi eddiini kubanga agenda tumalira ebintu bingi si gatta bigatte anaatukulemberanga alfaqiihu omukugu ategeera Qur'an ategeera hadith so si Qur'an yokka nti enjatula nnungi nnyo nnyukuta eddoboozi ng'ate ebirala tabitegeera al afqah kubanga tuyinza kubeera faqiihu nga Qur'an togitegeera tusobola kugyatuza muna fiqhi aba yatuza bulungi Qur'an ate olwo fiqhi amugjawa nga tagyatuza nga tagimanyi Qur'an plus fiqhi Qur'an plus hadith is equal to fiqhi okenenula amateeka ga fiqhi olina okuba nga ogatta bibiri Qur'an ne hadith n'okenenula kubanga fiqhi yiba mukenenula muli fiqhi irimu teryawo nti eri mustaqilla yeyawulidde eryawo tugatta aya na hadith nitukenenulamu nitukenenula kyola yo irimu ya fiqhi terimu hifidh erimu fahamu irimu ya Qur'an erimu hifidh irimu ya hadith erimu hifidh kwata ate fiqhi erimu fahamu kutegeera byawukanirawa osomesa omwana wakati alif ba ta nomuyimba nemuyimba nosimulawo kati nososa ba eno alifu nejja wakati tanedde nomugasoma alif ba ta kiba kitegeeza akutte tannategeera ate tunoonya ategeere yaba akutte bukwasi nti esooka eno olubeerera beera kiki alifu eddako eba ba eddako eba ta manya akutte tannategeera ddamu nsomese twagala ategeere bw'amala otegeera ne bw'ozikyanga otya kasita ategeera ne bw'ozikyanga otya ne bw'ososa siini yaga nti eyo siini kati yeesoose kati fiqhi lwaki batugaana okukwata esayo n'ebintu bijjanga byekyuse ng'ate guli kukikwate kakyukamu katono bwe kati gongweta biri biwakutte atugaa nti si kyekyo ennamula si yeeyo kati irimu ya hadith ne ya Qur'an percentage ennene okwata ate irimu ya fiqhi era fiqhi kitegeeza alfahamu kutegeera awo nno wetubonaabonera abawalimu n'abatali nasoma hadith n'agivunula nga bwayagala nga talina fahamu yaayo n'alyoka aleeta ebizibu mu umma n'akafuwaza bakafuwaza n'ayingiza omuliro bano nabateeka mu bidaa naye nga talina fahamu ya hadith era muzimu ku dduwa nabbi zeyasaba rabbi zidni ilman waruzukuni fahama ayi Allah mpa irimu naye kugireko n'otegeera nkusaba Allah ompe irimu kugireko n'okukola ki kubanga bwakuwa irimu nga tekuliko fahamu butwa oyinza okugoya eduniya yonna n'ogimalawo
kati nno ekikwewuunyisa bwe kibanga omuntu alina irimu nga talina fahamu aba alina butwa atula byombi nga tabirina nga tatula ku muzindaalo tuba tugenda kukola tutya kuba nabo tubalina nga ku byombi talinako neki naye nga ali kuki olaba wairimu yokka nga tekuli fahamu bamugobye agenda tutomeza fahamu kati ya umul qawm afqahuhum waliwo enderega nti ya umul qawm aqra'uhum likitabillah anaakulemberanga abantu yabasinga okusoma ekitabo kya Allah al aqra omusomi so saakwata kubanga osobola okubanga okwata bingi naye nga oyatula bubi tomanyi mateeka enyukuta eyatukawa bayimirirawa ono tebakuba takibiira waliwo aya zootukaku nga tokkiriza agenda ku maviivi ngona kusooka kuyitawo maleyo eri parking gyeri owa fiqhi amanye ebyo waliwo aya gyojja okuyingiramu nga tebakukkiza kupaakingamu yoli apaakinge agende ku maviivi era omuwulira nga tusaala muswala mu mizikiti egimu noga nti abadde asikamu mu maaso wali parking ya parkings tamanyi naye nga eddoboozi ddungi jama wane waffe Uganda tufa kusaazibwa maloboozi malungi so nga ekituufu fiqhi kubanga amanya ne bayimirira ne batayimirira ate nekirala okusoma kuli mu mpagi ejo al-Fatiha bwegwe ebisigadde byonna bya fiqhi ensoma ennyungi ya Qur'an eddoboozi eddungi amateeka ahkaamu manyukuta biri mu mpagi ejo al-Fatiha kubanga yo mpagi mu mpagi z'esswala esswala zagenda okwongerako ziri sunna wasigadde wetaga fiqhi muyinza kuba musaala amasasi ne gavuga owa fiqhi amanya nti kati amasasi ge gavuze emitima tegitebenkedde nassamu kasupidi mu swala tugimale mangu ate alina fiqhi kiyateeseteese okusala kyemulina okumalayo tuli fenna muyinza kuba musaala enkuba netandika namanya ali waliwo abali ebweru mu nkuba kati swala kangisale nadde nteeseteese kusoma kitundu lupapula lulamba n'ekitundu kati kansomera inyezi owa fiqhi akyusa okusinziira embeera eguddewo bweti abantu kafo kafunda tuli bangi niye omwana abasumula ayatudda yino ne mulyoka mubeera nkyokka nga mwenyize entuyo zibayitamu nasoma surati Yusufu mutamuleka mukomera alina okusooka okusoma n'alaba nti afulumye muki ekigambo fiqhi nekibanga kigambo kikulu nnyo biidhnihi tabaraka wataala wa barakallahu fikum tusala Allah tabaraka atuwairimu atuwe ne fiqhi rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha allahumma inna nas'aluka fi'la al-khayrat وترك المنكرات وحب المساكين وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم ارزقنا التوبة قبل الموت وارزقنا الشهادة عند الموت وارزقنا الجنة وملكا كبيرا بعد الموت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته